Ranga malayo nenge kimu mu byo bitwala nti kyankizo Allah tuwadde ekyengera ky'obulamu n'atujja ku Jumeeri n'atuusa ku Jumeeno nga tuli balamu abadde wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oluvannyuma kwe kusabira kw'ekibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yeke nyini yatuka kasana tugamba man salla alayhi salatu wahidata sallallahu alayhi bi ashara. Omuntu yenna musabira oba musalira olusalira lumu sallallahu alayhi bi ashara ya Allah subhanahu wa ta'ala musasira ensasira 10. Baddu Allah ewatali kumala budde bungi nnyo olunaku olwaleero tugenda kuba almawdhuuna alyawm omusomo gwaffe ogwaleero tugenda kwetegereza nnyo ku kye bayita obulamu buno obwensi bwe tuwangaaliramu. Obulamu obutuufu tetubutegeera bwe tuwangaaliramu ku nsi kuno. Tetutegeera principles kizetteeko okweyisaamu nga tuwangala mu bulamu buno obwensi. Obulamu bwafuukira ddala disorganized, buli dismantled, buli kintu woyagala wokiteeka. Naye nga ate tuteekwa bukwata mu nkwata entuufu nga obusiraamu bwe butugamba, nga Allah subhanahu wa ta'ala bwatugamba, nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwatusomesa, kubanga talina kye yalekayo mu bulamu buno bwansi nga takikonyeeko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati mbulamu bwe tuwangaalamu olunaku olwaleero tuteekwa okwetegereza n'obwevunaanyizibwa byonna tubukutte tutya. Ebigambo byange nga mbitandika olunaku olwaleero nja bitandika ne aya ya Allah subhanahu wa ta'ala mu surat al-Qasas aya ya 73 essula ya 28. Na Allah subhanahu wa ta'ala yeke nyini yatugamba baada a'udhu billahi minash shaitani rajim yatugamba wabitaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhir. Nti omuntu yenna ku lukalu n'olwensi lwe tuwangaalirako ateekwa okukozesa ensi eno na buli kintu kyonna Allah kyamuwadde najjamu enkomerero, najjamu ennyumba ey'olubeerera ey'enkomerero, kitegeeza najjamu kye bayita ejjana. Lwana nga bwe kisoboka mu bulamu buno obwensi bwe tuwangaalira buli kyokola kyonna ng'onoonyamu kusiimibwa wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki owasa omukyala? Ensonga yokka lwaki owasa omukyala kyewali badde okulembeza noga nnoonya omukyala omulungi anaakuliyetinga conducive environment nsobola okusinza Allah mu butuufu bw'okumusinza musinkane nga nsiimye. Nawe omukyala kyewali badde onoonya mu musajja mu ntandikwa nga ye gaaya kyekigendererwa ekikulu n'ogamba nnoonya omusajja anaakuliyetinga conducive environment nsobola okusinza Allah mu butuufu bw'okumusinza, anaabaako kyannyongerako mu kutegeera Allah wange ng'asobola okunzukusaako ekiro ne tusaala ku layiri. Omusajja afaanana bw'atyo. Kitegeeza okozesezza omukyala wo, okozesezza omwami wo naye ng'omunoonyaamu akhir. Baddu Allah tuzaala abaana naye nga tubanoonyaamu ennyumba eri ey'oluvannyuma. Ennyumba ey'oluvannyuma eyo tuginoonyaamu nsonga ki baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala? Ensonga etunoonyesa ennyumba ey'oluvannyuma baddu ba Allah mu baana be twezaalidde ogambe nti kamuweerere omwana omala okumuweerera kikyogendera mu baddu ba Allah mu kuweerera omwana ogambe nti nja kutuuka mu maaso g'ekitiibwa Allah nga nsiimye. Y'ensonga lwaki oweerera omwana omuzaale ng'ensonga gy'onoonyaamu yo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ne Allah subhanahu wa ta'ala ye kennyini yatwegambidde ebigambo ebyo n'atugamba nti ku lukalu n'olwensi wabitaghu fima ataaka Allahu ad-dar al-akhir, tubeere nga tunoonyaamu ennyumba ey'enkomerero. Ne Allah subhanahu wa ta'ala ye kennyini yatukakasa n'atugamba wala tansa nasibaka, yatugamba wala tansa, ne mubeere nga temwerabira wala tansa nasibaka min ad-dunya, temwerabira emigabo gyammwe ku lukalu n'olwensi. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala bwe tuba tuwangala mu bulamu buno obwensi tulwane nnyo nga bwe kisoboka tuleme okwerabira emigabo gyaffe. Tetwerabira emigabo gyaffe n'obeera ku lukalu n'olwensi n'ogamba ngenda kukaabira ku musaala ogwo ebbanga lyonna. Nakibagamba newokaabira ku musaala ogwo ebbanga lyonna n'osula ng'okaaba ng'osaba Allah omusaba ssente. Allah tasobola kusuula ssente ku buliri bwo, wabula Allah okwanukula edduwaayo aba ajja kutonnyesa nkuba. Watonnyesa enkuba kyaba ategeeza nti olinawo osobola okulima, genda olima obirima nnyaanya, olima kabeji, olima bitooke,
Allah mwajjo kuteeka makhraja mwajjo kuba makhraja ofune sente buli osaba Allah sente gekawo asibabu emiryango kera ku machokole omugabo go ku nsi guno togwerabira kera kufuluma womala subuhi fulumirawo ogenda onoonye riziki yo ku lukalu n'olwensi leka kubeera mu nsi muno baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala nenge ensonga lwaki obeera mu nsi muno nga tomanyi nti olinako omugabo gwo kweguli n'omugabo gwo ogenda kugufuna ng'omaze kugukolerera al-islamu dini kuwa wa amal eddiini y'obusiraamu kukola n'amaanyi na kulya muntu uyo tulina okugezaako ne tuba bantu bakozi saada kye tuyita obuwanguzi mu nsi muno monna tamidu ala quwwati wal amal bwesigamidde ku kintu kimu kyokka bwesigamidde ku kukola nnyo n'okulya muntu uyo terina kintu kyogenda kufuna nga kyamajjana nga kyabwerere omugabo gwo ku nsi olina okkeera n'ogunoonya tewerabira omugabo gwo ku lukalu n'olwensi baddu ba Allah edduniya eno tuba tugiwangaalirako nga tugenzeko mu kawayiro k'abantu betukakasiza ddala nti bagezi batugamba mu bulamu buno obwensi nti alhayatu sualun kyetuyita obulamu obwensi buno ebiseera ebisinga kiba kibuuzo kyetwebuuza ne wakaifa na ishua hiya ajabatna n'engeri gye tuwangaalamu obulamu buno ye ansa kubanga lwaki tugamba nti alhayatu sualun lwaki tugamba obulamu bwe tuwangalira mu nsi muno kiba kibuuzo kyetwebuuza ebbanga lyonna omwana omutonga asoma yeebuuza nga ava mu nasale n'enjagala onnwani nga bwe kisoboka ntuukeko mu P7 nga yeebuuza obulamu bwa P7 bugenda kuba butya watuuka mu P7 n'alabira ddala ng'ebintu bizibu nnyo ate oba mu P7 yeegomba siniya n'agamba bwe n'ebintu mbikoye njagala ntuuke mu siniya ne watuuka mu siniya n'atuuka ebintu nga bizibu nnyo level nefuuka nzibu nnyo n'alabanga ebintu bikalubye akola subjects nyingi n'agamba kati neegomba level n'agamba at least wali nja kukolayo subject 3 mbere nga mbako kyensitookinga era yeegomba nnyo okuyingira mu level n'agamba obudde nja kubanga mbukwasaganya bulungi nnyo ne wamala okutuuka mu baddu ba Allah n'amala ebiro nga teyeebaka n'amala obudde bwe bwonna nga asoma n'agamba sirabangako buzibu bwonna nga level naye nga kyeyali yeegomba watuuka mu level n'atandika okwegomba university n'agamba njagala nti oku university nga nina amafiri gange gonna nga ndi awo sirina nkuba ku mukono nga nkola byenjagala lecture zenjagalamu zeŋŋendamu wallahi n'atuuka ku university n'atuukako ebintu ne bikalubira ddala n'agamba bannange bino si bye nasuubira kati kye bayita ansa y'ekiri kye weebuuzanga kati omuntu yenna abeera mu bulamu buno obwensi nga yeebuuza n'agamba nwana nnyo nga bwe kisoboka nsome nteekeko ebidaala mu maka geewaffe nga mmaze okusoma naye nga ebirowoozo ebyo byonna birowooza nti education is directly proportional to success nti wemmala okusoma kiba tawalima nteeka okuba omuwanguzi ne wallahi olunaku lwateeka ebidaala mu maka gaabwe nga amaze okusoma ne bamutikkira tewali olunaku luzibu mu bulamu buno lusandika ng'olwo kubanga abantu bonna bagenda kujjamu obunyiriri mitwe gyabwe bw'okubanga bagenda okuyamba buli muntu bwakutunulira bw'ati akulamula yinye kubanga oliteekwa muyamba buyambi balaba oli muyivu oteekwa okuba na ssente onootandika okutambula mu bulamu buno obwensi no experiencinga n'osanga ebintu by'otaasuubira n'ogamba nasuubira nti wenna amala okusoma nja kuba bulungi naye nga wallahi ebintu byafuuka bizibu nnyo kati tutunulira mu bulamu buno obwensi alhayatu sualun kiba kibuuzo oluusi kyeweebuuza ne wakaifa na ishua hiya ajabatuna n'engeri gye tubuwangaalamu obulamu buno ye ansi eyo buli kintu ky'otuukako kibeera kizibu nnyo n'ogamba naye wallahi ekintu kyonna kiba kyangu kiba kirungi nnyo nga tekinnatuuka wooli naye kimala okutuuka wooli ekirungi kiba kirala n'ogamba bino si bye nasuubira nga nsomye naye nga lwebuuza ebibuuzo bingi n'oga kigenda kulabikako kityanga ku kyalo nze alina diguri kigenda kulabikako kitya nga nina masters kigenda kulabikako kitya nga ddala ntadde ebidala mu maka ge waffe nga mmaze okusoma naye wallahi woobimala n'otandika okutambula mu nsi muno nga tewali akuba ku mukono n'ogamba kiki nagendera mu bulamu buno obwensi wali mu bulamu buno obwensi ng'ekigendo ekikulu ogamba njagala bukereke ntya ku makya mpase njagala bukereke ntya ku makya mbeere nga nfumbirwa ng'olina questions ze weebuuza nga ggwe omuntu ne weebuuza n'ogamba naabwangaala ntya mu bufumbo ng'olina ebifaananyi by'osiiga ng'omuntu n'ogamba nja kubeera awo mukyala wange mulereko nja kubeera awo nkwate ku mukyala wange ku mukono tuzanyemu n'abaana baffe nga bye birowoozo by'osuubira mu bufumbo naye olunaku luwalangira n'oga ngenda kuwasa n'oga ngenda kufumbirwa
family bonna bakuŋŋaana n'emikwano gyo ne gikuba meeting ne bagatteeko okuyambako wase oba ofumbirwe era bakontributinga ne bakakasiza ddala nti bakuwerekera nako ogende bakwasa ekizibu kyo wallahi n'otuuka ne bakwasa mukyalawo ne bakwasa bawunti yoyo n'otandika obulamu obuliriyo kati olunaku olwaleero oli mu bufumbo olina omukyala olina omwami ne kamithiri naali bulinga boolaba omuliro abantu abali wabbali bonna bakwegombesa olw'omukyala omulungi gw'olina neggwe nnyini mukyala wallahi yasula naye akookya abali wabbali bakwegombesa olw'omwami omulungi gw'olina neggwe nnyini mwami akookya walina ebibuuzo bye weebuuza mu bufumbo naye kati olwaliro okirozezzaako alhayatu sualun obulamu buno kiba kibuuzo kiweebuuza ne wa kaifa naishuha hiya jawabe nti kyetuyita okubuliivinga ajabatuna ye ansa zetulina zetweddamu noga kati ebintu bannange bifaanana bwe biti mu bulamu buno obwensi nokyo baddu ba Allahu subhanahu wa ta'ala bino mbibagamba nga sibalimbye abaana bonna baganda bammwe abali ebweru abagenda ng'omulamu ogwabatwala kukola ssente babeera wano e Uganda ne beegomba nnyo ne bagamba kirabika kityanga nfulumyeko eggwanga kirabika kityanga ninnya ennyonyi kyeyakolereranga ne kiba kutunda ku katundu ku poloti ya taate bakatunda agenda alinnya ennyonyi agenda akole ninga alina ebibuuzo byebuuza we nalinya ennyonyi naalabika ntya we natuuka ebweru mbawalabu naalabika ntya we natuuka mu bazungu kinaaba kitya wallahi olwaleero yatuukayo ne kino nkikugamba olunaku lwe yalinnya ku kisaawe ky'ennyonyi bw'ati ng'ava mu nnyonyi atuuke ku ttaka ly'abawalabu lwe yakakasa nti gy'ava walungi okusinga gy'alaga weza yokke yamukuba akasana akamookya wallahi akasana kali awo bajjama byali bibuuzo byebuuza ne kati ansa zifuna olwaleero wallahi kakookya n'embalabe ne zibaluka mu feesi n'embalabe n'owiranga zitulika n'ogamba wali wembadde weeza yange yokka ne guba musaala gwonna gwe bansasula kugula weeza gye mbadde naye Uganda nsasula ssente ezo n'engula weeza eyo byali bibuuzo bye yeebuuza omwana oyo yeebuuzanga n'abeera ntya nga nkolera mu bazungu olwero bamuzuukusa essaawa 9 gwa kiro 8 n'azuuka ng'atandise emirimu n'akola wallahi yeebaka ssaawa yebakira ddala ng'obudde bugenze ssaawa 6 gwa kiro n'ayimirira kannyabo kasebo ne kayimirira wallahi n'olugongogongo ne lufuuyirira entegetege zonna ne zimufamba nengaali ku mirimu wallahi n'ebyali bibuuzo byebuuza mu bulamu buno obwensi naga n'awangaala ntya namala kuntya n'obulamu buno obwensi nga ntuuseeyo we yatuukayo bwati kati olwaleero amanye ekituufu byali bibuuzo alhayatu sualun biba bibuuzo oluusi gye twebuuza ne wa kaifa naishuha engeri gye tulivinga mu bulamu buno hiya ajabatuna ye ansa ze tulina wallahi alkarim baddu ba Allah buno obulamu bwe tuwangaaliramu olwaleero buzibu nnyo era obulamu kasita obudisconnectinga ku bizibu bate bukyali bulamu buno obulamu kasita obudisconnectinga ku bizibu buno obulamu n'obuyitamu ng'obudisconnectinze ku bizibu oba oyingidde jeneza ate nga nawo tubuusabuusa jeneza eyo wagikolera oba tewagikolerera oba oyingidde keesi tubuusabuusa wakolera keesi oba tewagikolerera ne buno obulamu kasita obudisconnectinga ku bizibu obulamu bubeerawo mu ebbanga lyonna ng'ekintu ekirungi kyekyo ekirungi ekitannatuuka wooli ne kasa kimala okutuuka bwekiti papa mubasharatan wallahi kiba ekirungi ate kiba kirala bwe bayita obulamu obwaddala oluusi tetubumanya twegomba abantu mu nsi muno nenga tetunnatuukako mu ngatto zaabwe tetunnatuukako kiki kye baliko nenga wallahi bayitamu binene okusinga gye tuli bye tuyitamu n'olwaleero bino ebigambo tubeere nga tuyimanya ku kigambo bulamu kati otumanga tumaze okulaba nti kyebayitwa obulamu kyekyo ishu hayatka beera ng'owangaala obulamu bwo bitariikati allati targhab wangaala obulamu bw'ebbanga lyonna mu kkubo lyoyagala mu mbeera zoyagala mu ways zoyagala nga gwe omuntu ne la bitariika allati hum yarghabun towangalanga obulamu bwo mu nsi muno ng'owangaala kusanyusa balawo banga balawe baagala wobanga otandise kuwangala bulamu bwo mu nsi muno obulamu bwe butyo bufaanana byonna bye weegomba kibanga building castles in air okuzimba ekizimbe we kitali ojja kusiiga ebintu by'osiiga byonna si bituufu jamaa byonna byosiga si bituufu olunawo bituukamu bwoti omukazi yenna omulungi aba mulungi ng'ali wabbali wali ne kasomalo muteeka mu bulamu bwo ojja kukikombako okirozeeko omusajja aba ne bodi noga masha Allah American Height nga tannayingira bulamu bwo wallahi n'olwaleero kasamala okuyingira obulamu bwo kati kyoliko okimanyi kati bubayita obulamu obwaddala hakiika obwaddala riyo temulimu kuloota bubayita obulamu
Obo wennyini kati wangaala obulamu bwo butegedde nti bufaanana bwe butyo nga tunoonyamu emigabo gyaffe mu nsi ne buwangaale mu mbeera gy'oyagala ebbanga ly'omalanga wallahi tonyiza wa kitiibwa Allah ne towangaalanga mu bulamu bwo ng'owangaala ku layini y'okusanyusa abantu abalala mu nsi muno wallahi wowuliranga oyagala kulya ku liva genda ogigula ogirye gigula ogiriva ku bantu abagenda okugamba nti yonoona ssente n'ozitereka byonna by'oyagala bajja kwogerera bagamba ogula otya emmotoka nga tonnazimba wekibanga kyekikusanyusa nga tekinyiza wa kitiibwa Allah gigule ogitambuliremu wekibanga kyekikusanyusa wadde tonnazimba pamika abalina amayumba naye nga tebeebakajjama basuula bakaaba gwe kikusanyusa mu bulamu buno obwensi wangaala obulamu bwo bitariikati allati targhab wangaala obulamu bwo mu mbeera gy'oyagalamu wowulira ng'olinamu ekyetaano ng'oyagala kgendako ku mazzi ensi tulyako makola tetuli ku nsi kuno tugenda kubassa yonna nga tweraliikirira bweraliikirizi tuli muki wangaala obulamu mu mbeera gy'owulira nti oyagala leka okusanyusa abantu bw'omama bungi obuwala babaana abawala nobeerawo n'omusajja olwaleero naye nga bakwogera ebigambo lwaki towasa lwaki tofumbirwa lwaki towasa lwaki tofumbirwa wobanga emirembe ogifuna mu butaba na muntu nga togenda kunyiza wa kitiibwa Allah ng'obuulu obufunamu emirembe bwera muwuluwula kasita otanyiza Allah ne bajja kukozesa ensobe bakuteekeko akazito ofune omusajja ajja kukaabya ojja kukitegeera bajja kuteekako akazito bagambe wasa obiruka iba nange owaserwa abantu wallahi ojja kuteeka omukazi mu bulamu bw'omwevu mu lunaku lw'ogenda okutandika okuwangaala naye kati twala obudde bwo wangaala obulamu bw'oyagala bwe bwowangaala wowulira ng'ofunyemu kasente nga kazze wetuba nga twagala abantu batwagale akharuuna abantu abala bonna yani ta'lamu gweyiga kaifa tuhibbu nafsaka awalan gwe sooka oyiga okweyagala ng'omuntu nga tonnanoonya abantu bakwagale oyagala abantu bakwagale gwe kennyini ofuna akasente ko genda woyiwemu olugoye lw'oyagala wofuna akasente ko tambula kogenda ko mu Afrikana tulakawonyweko akacyayi ka mitwalo 2 owire kawooma weyagaleko jama ensi tobeerawo sawa yonna ng'onyize bunyizi wangala obulamu bw'engeri gy'oyagala tuleme okubeera mu bulamu buno obwensi nga gw'ogenda kumuwangaaliramu kusanyusa bantu balala abantu tebasiima abantu tebasanyuka ojja kwagala okusanyusa abantu abalala gwe kyowulira okwagala okukola kikole ebbanga ly'omala nga tofulumye busiraamu ngera tonyiza wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ekyokulambula buno bwensi tuba tubuwangaalamu la tahzan kathiran tonakuwalanga ennyo falhayati laysat lilfarah nti obulamu buno obwensi sigamba nti bwakusanyuka lubeerera buno obulamu obwensi maze obbukulaga buli kintu kyonna kiba kirungi nga tekinnatuuka wooli buli kintu kyonna kirungi nga tekinnatuuka wooli wallahi n'okinamala okutuuka wooli bw'otyo ojja kakasa nti wegombe kiri kyovaamu emabega ekyo nkikubuulira kati oba owangala mu bulamu buno obwensi la tahzan kathiran tonakuwala nnyo falhayati laysat lilfarah nti obulamu buno obwensi si bbanga lyonna tugenda kuba tusanyuka busanyusi manya buno obulamu obwensi bufaanana bwe butyo bulimu bizibu ebizibu mu ebiri weba bizze oba leero ofiiriddwa oba lw'osookozi ya ssente mmeka tekikugaana nte kugula ku liva n'ogirya oba nkoko n'ogirya giryeko n'abaana bo tekikugaana kwesanyusa gw'ogenda kunyiga paka ddi ogenda kubeerawo watali bizibu waawe ogenda okubeerawo watali bizibu kikyoyagala mu nsi muno kyogenda okutuukamu nga tewali bizibu tekiriiwo jama abantu bangi beegomba abaana noganjagala mbeereko n'omwana no Allah amukuwa n'obafuna n'obaweerera n'olwera otegedde kye bayita abaana kyeki mu kuweerera abaana n'obbagunjula baveemu barabba babeere nga basobola okugasa omugitama okitegedde olwaleero kati mu bulamu buno obwensi tekigaana kwambala kagatto kapya oba okaagadde dress oba ogyagadde empya gyambale tonakuwala tobeerawo n'osiba emitaafu nti olw'okuba nina ebizibu sinaamu wadde akasente wobanga olinamu 5 zoolya genda onna ice cream munuune ani agenda omugule oba tomwegulidde munuuno ogenda nti omunuunye mwenuunidde nze ng'omuntu gendako ku mambo otulawo baleete ku nkoko ogirye ng'omuntu wetekemu ku ssente wallahi ne buno obulamu obwangalamu nti ziba nenina ebizibu banenkuŋŋaanya bannanga ebizibu by'ogamba mu nsi muno buli kintu kyonna kyogenda okutuuka ku waliwo ebizibu ebisinga gy'ova ekyo nkikubuulira weesanyuse ng'omuntu buno obulamu obwensi la tahzan kathiran tonakuwala nnyo gwe tulobooza nti falhayati laysat lilfarah nti obulamu buno obwensi eva mugenda kubeera nga musanyuka busanyusi bwe bulamu obwo wallahi bwe tuwangaaliramu
ekyokulala kye tuba tumanya ku bulamu buno obwensi bye bino ebigambo ebyabakenkufu akawayiro k'abayivu abakakasa obulamu buno obwensi nga babukubangulamu kyoba olina la tandamu ala almaadi tunakuwalanga nnyo ku byayita la tandamu ala almaadi tunakuwala nnyo ku biyise nobeeraawo obulamu ne bukulema noga munnayo omukazi yandekawo omusajja wange yandekawo nobeera mu nnaku eyo gwe kyonakuwalira okimanyi Allah kyeyakutaasa bagamba batya nti kattakunu khutatullahi laka kisobola okubanga ekyo kyonakuwalira kyoyagala ennyo nga Allah yakuyisa mu bulamu obona akuggyako ekyo kyosinga okwagala nga Allah ze zali puroguramu ze z'okutaasa okuba obulungi wallahi tonakuwalanga nnyo mu bulamu buno obwansi ku byayita n'ogamba lwaki ffe twakula n'obeerawo eva ng'owe nakuwaza ffe twakula tuli bamulekwa ffe mulekwa bameka balina mama ne taata nga tebasobodde kusoma kutuuka ku university ne bamulekwa bameka basomye ne bateeka ebiddala maka nga amaze okusoma wallahi bama bamuleka bannamwandu abaweredde abaana ne batuuka wallahi ne bamala nenga abo taata nga akyaliwo nenga tebasobodde kusoma katonda kuwalanga nnyo mu nsi ya Mukama muno nonakuwala noga munnange nze naalibadde bulungi mu nsi muno ne singa nasomako naalibadde wattabbu nnyo bameka basomye nga bali bubi bamika mu nsi ya Mukama muno nga tebasomye nga bakozesa abaasoma katonda kuwalanga ku byayita ebyo Allah bwatyo bwe yabitegeka byaggwa kati puroguramu za lunaku lwaleero zoba otandikirako wejjemu akatengaako mu mutima alkhawfu wa ma tasharubi okutya kye ekintu kye tuwangala nakyo nobeera n'akatengo n'otya noga munnaye kino sikisobola bananda batya nga ntambuza amazzi bananda batya nga ntambuza ebikajjo bananda batya nga ninnya ennyonyi ng'enza okukola obwakadaama nobeera mu kutyoko naye ashajaatu hiya ma taqumu bihi obuzira kwe kutandika n'okola ekyo ky'olinako obusobozi woba yetaaga obukadde 10 nga tobulina tandika n'etaano gy'olina tonakuwala vamu ebyo ebintu by'okubonakula n'okwejjusa noga omukazi oyo teyatuba kuva mu bulamu bwange singa ntuuse wala jama Allah yakutaasa kutunula mu ntaana omusajja oyo singa teyava mu bulamu bwange yanonoona obudde Allah ayinza okuba yamujja mu bulamu bwo obanga yamuleeta mu bulamu bwo nga alina kyakutasa ng'ezali puroguramu entuufu gy'oli kati mbeeraawo ebbanga lyonna lema kubeeraawo nga weeraliikirira n'ogamba nja kweraliikira ebbanga lyonna ekyokola mu bulamu buno obwensi tuyiga okutandika ekitulemesezza mu nsi muno okufuna emigabo gyaffe Allah gy'atugamba tulina okwetiitira mu mitima tetwagala kukola tetwagala kutandika buli kintu kibaako entandikwa ne bagambye saada kye bayita obuwanguzi tatamidu ala quwwati wal amal byesigamidde ku kintu eki kukola nnyo na kulya muntu oyo tandika olwaleero wejjemu okutya mu mutima gwo gamba bismillah ntandise naye tugamba la tastalimu tobeera ng'osalendalinga n'owanika ng'oli mu ntandikwa falbidayati daiman hiya sa'bu jiddan tonakuwalanga togwangamu amaanyi n'owanika mu ntandikwa ya buli kintu kyonna ky'otandise entandikwa ebbanga lyonna ebanzibu jama buuza bonna abaatandika bye batandise emizimbo gye tulimba mika baga nti eddafaali eryatandika naliwo wallahi mubuuze byayiseemu okutuuka awo waatuusa olwaleero okuwerera omwana entandikwa ebanzibu nnyo kati la tastalimu tosalendalinga ng'olina ekintu ky'otandise falbidayatu daiman hiya sa'bu jiddan entandikwa ebbanga lyonna ebanzibu nnyo wallahi ebanzibu negwe bw'onaabeera awo oyingidde mu bufumbo entandikwa olabye ekalubyemu jamagolozani ali obulungi teri ali bulungi entandikwa bwetyo bwebeera nti kuwerera baana otandise munoga namalako n'edduniya eno tandika entandikwa bwetyo bwebeera beerezaamu man jadda wajada wa man kasala nadima wonaanyikira n'olimu okutya ojja kuba w'amaanyi era ojja kutuuka gy'olaga mu nsi ya Mukama muno ekyokulala kye tulina okutunulira mu bigambo bino tuli ku aya w'ekitiibwa Allah gye tusomye waggulu tumanye ekigambo nti waliwo akaseera ekatuuka tulina abalabe mu bulamu buno obwensi nga balina ebigambo bye baateekawo ba statement n'obugwo bwe baasala ne bagamba ntojja kusukkawo wantojja kutuukawo ku leva eno nga babyogera ne babitambulira n'obitambulira era ebbanga lyonna bakugamba ebigambo bingi golwero tewali badde mulamu ku bibakoze ne bibakwogeredde bakoze bingi bakwogeredde ebigambo bingi tebasuubira nti ojja kutuukawo awo nekola ekigambo eki mu bulamu buno obwensi obweyagala okuwangaala al afaalun kye tuyita afaalun ebikolwa yani aala sauta min al aqwal bya waggulu nnyo tubitwala nti bisawundinga nnyo okusinga ebigambo ne boogera ebigambo ebifaana bitya gwe kola bikolwa
gukola bikolwa mu bulamu buno obwensi. Ne boogera ebifaanana bitya boogere gwenyeza bufumbo bo. Ne boogera ebifaanana bitya zaala abaana bo bye bagenda okutegeera. Ne bagamba ozaala nga kamyuzaala kola bikolwa. Ne bagamba tajja kumala kuweera abaana bo. Ne bagamba weewa kola bikolwa. Af'aluna ala sawta min al aqwal. Ebikolwa ebyo biba bikulu nnyo okusinga ebigambo. Nebbanga lyonna tunamala mu nsi muno nga twolekeza ebigambo eri abatatuwagala ne tukuba ebifuba naffe tewali man sakata najja asirise teyijjusa. Ebbanga lyonna lyomalanga Allah alikusaidiyo. La shay'un mustahirun. Teri kintu kyonna nga kiri impossible mu bulamu buno obwensi. Indama yakunu Allahu bijanibika. Ebbanga lyetumala nga Allah alikusaidiyo. Mukimanyi nti Allah yalwanira abanafu. Mukimanyi Allah alikusaidiya abanafu. Wallahi noba munafu ekifaanana kite ne bakukakkanya ne bakwogirira ne boogera ebigambo ebifaanana bitya gwe topowa site genda yo okule topowa byoliko ne bagamba yeewagaji atwala omwana kusoma erifaanana bwe riti anaamalako katulabe tumutaddeko abiri gwe werera mwana wo va mu bigambo werera mwana wo ajje kusoma ateeke ebidala mu maka nga tamanyi nnaku ye omulimu gwakola ogwo anaasobola okubeera omwana Kasozi University Makerere abantu beewaga temanyi nnaku yaabwe twala omwana asome va mu malala va mu bigambo. Ebbanga Allah lyamalanga alisaidiyo gwe tutanga beerezaamu mu nsi muno tuba twagala okufuna omugabo gwammwe. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwal barrur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Tujja kuddamu okwebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okusabira kw'ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Bane tuli ku kintu kye bayita obulamu buno obwensi. Emigabo gyaffe tuba tutambula mu bulamu buno obwensi okufuna emigabo gyaffe. Tufuna challenges nyingi, tufuna ebizibu byotamanyi na muwendo. Noga naamalako n'obulamu buno obwensi. Buli muntu alina ebizibu kati olwaleero abitunda bw'ati naga subhanallah. Obulamu buganye. Usiramu bwatugamba la yatamanna yanna ahadukum almaut. Tabangako omuntu omu yetuuka ekisa ne yegomba okufa. Waliwo ensonga lwaki Allah akyakuumye ng'oli mulamu. Je wali ensonga eyo gy'olina okuggusa. Tumanyi biri maaso. Ebbanga Allah lyamalanga akuwadde ekyengera ky'obulamu towevumanga ensi. Bino ebintu binywerere ku omugabo gujja gufuna ekyo jja kifuna mu bulamu buno obwensi wallahi. Kino nakyo njagala nkibagambe mu kitegeere. Ekisookera tuba tuwangala mu bulamu buno obwensi tuwangala n'emikwano n'abalabe. Ne waliwo principle abantu gye batannategeera nenja tugitegeera olunaku olwaleero aduwun akil nti abalabe baffe ng'abagezi nnyo abalabe baffe abantu bonna abakuwalana nga balina obwongo bwa waggulu khairun min sadiqun jahir balungi nnyo okusinga mikwano gy'emisiru emibuyabuya. Nkiddamu omulundi ogwokubiri aduwun akil kye tuyita abalabe nga balina amagezi mangi nnyo batakwagala ne bakola enkwe zonna ezisuula abaana bo ezikulemesa emirimu ezikaabya. Khairun min sadiqun jahir bamaanyi nnyo balungi nnyo abalabe abo okusinga mikwano gyaffe emisiru. Era muyige mu bulamu buno obwensi okwebaza balabe bammwe. Olaba ng'omuntu takwagala ng'akulwanyisiza ebbanga lyonna mwebazeeko kubanga abalabe batuyambye nnyo. Basonga ewali obuzibu we boogera n'otereezaawo, ewakyamye we basonga n'otereezaawo. Ebbanga lyonna tutuuse gye tutuuse gulwaleero ne kuba kulinnya ennyonyi gy'ogenze n'okola ebweru n'olwero n'emirimu gy'otuuseeko otuusewo lwa nsonga egi ba'dallah wa bi'awnillah lwakuwulira amaloboozi g'abantu bakunafuye ebbanga lyonna n'ogamba nedda nina obbaswaza. Singa tegaali baddewo amaloboozi ago agabakunafuye walituusewaawo. Waliwo ekintu ky'olira ng'oyira oyagala kukita kinafuye noga naye abalabe abantu bano banandaba batya nawa celebration nti abalabe noga kansome mbaswaze. Wulese ekiruka ne baga bwe tolifuna mwana ateeka bidala mu makanga amaze kusoma noga kannekananule. Omukazi olaba ayogera ekigambo ekyo nti nazaala basiru wallahi kamba were batukeke Makerere. Ekyo ekigambo kyokka ekyokunafuya ekyomulabe ekyo kyokka ne kikuweereza omwana n'amalako. Bameka bakuleetera ebigambo ne baga gwe tolina magezi bage kusula mu mizigo. Onategeera onaddamu amagezi ng'oli wuwo noga ekigambo ekyo ne kitambulira ku bwongo bw'ebbanga lyonna
noga nteeka okuzimba ne bakwogerera ebbanga lyonna nga bw'otambuza ebigere noga buli kyako enkya ku makya nga nvuga eyange wallahi bakugenda baga gwe osobola okuzaala omwana alinnya ennyonyi yeggwe nova wano e Uganda n'otandula ebigere n'ebigambo ebyo ebbanga lyonna tubiwulira nga byetunafuya ne wallahi obiwulira n'ogamba nedda sijja kuwa celebration balabe ne weeyongeramu amaanyi katugamba abalabe baffe abagezi ebbanga lyonna basonga mu bulamu buno obwensi ewali obuzibu n'opolishingawo n'oterezaawo era ojja kusanga abaana abasinza okukulira mu maka g'aba step mothers abo abaana basakisidize mu bulamu buno obwensi Allah bakolera ekintu eki n'abasembeza omulabe ku mwanjo sigamba nti ba step mothers bonna abonyaabonya abaana ne waliwo ababonyaabonya ng'omulaba nga esepiki y'ebifi omukono gukankana bwe guti gukankana ng'ase n'ekifi bw'ati ky'omwana gw'atazaala omwana akula abiraba naga njagala bukireko enkya ku makya nga nze yeegulira ennyama bukira enkya ku makya nga bamuboola bafundikira bawangudde n'amanyi ennaku ye n'abeera mu nsi muno wallahi ng'amaloboozi ago agagomunafuya bamuvuma obusiru naga nja kusoma mbere mugezi kanolwekyo baddu ba Allah bwe mufunangako akakisa ng'oyingira ewakaawo ovudde mu bupangisa weebazeeko abalabe obagende nebaza abalabe bange bonna era tubeebaza abalabe baffe bonna mutuyambyeko nnyo kinene nnyo okutuuka we tuli olwaleero we mulaba obuzibu musonga ne mutwogerera byonna ne tugamba tetujja kweswaza amaloboozi ebbanga lyonna gasawundinga mu bwongo bwaffe ntuga tujja kukikola tubaswaze mu bulamu buno obwensi kati omulaba omwebazangako ng'omwana amaze okusoma kwata omuzindaalo ekifo ky'okwebaza abantu bano bonna bakuyambyeko n'abalabe babaawo ebali nga bazze kusunga bagamba ne mwebale nnyo okugamba nti sobola kusomesa mwana kutuuka Makerere we mwakyogera n'enzuukuka beebaze jama kubanga singa tebaliwo abo basingira ddala mikwano gy'emibuyabuya waliwo emikwano gy'ebbanga lyonna nga giri mu kuwaanawaana buwanyiwanyi nga tasobola kusonga ku kikyamu bw'ati nakugamba nno ekyo kikyamu kati yawe mulaba bamusinga ye ebbanga lyonna buli walaba ng'onafuyemu nga akuba mu nganoga lwaki ebbanga lyonna bagenda kubeera nga banjogera ebitali birungi ebigambo byange nga mbikubira olunaku olwaleero we tuba nga tunoonya obulungi mu bulamu buno obwensi mu kunoonya emigabo gyaffe mu dduniya muno tunoonya emirembe n'essanyu n'ekyo bw'otunuulira aljaru qabla daari kye tuyita emirembe mu nsi ya Muka muno nkulaze nti buli wantu wonna wooli buli wantu wonna wosuubira nti waliwo emirembe tegiriiwo noba ng'oyagala emirembe noonya mulirwana wagenda okuba ku lusegere nga tonna noonya we mugenda kuwangaalira so kunoonya bagenda okuliraana kibayita okuliraana ye mukyala agenda okuba ku lusegere nga mwebika essuuke mukozesa akasanya kamu mukozesa ekyangwe kimu musula mu kasolya kamu ye mwami gogenda okusyalinga naye buli kintu kyonna yagenda okuba neibawo ku lusegere yagenda okukoola ebbanga abantu batasobola kutuuka wooli kati noonya omuntu oyo nga tunanoonya muzimbo munene oyo agenda okuliraana sooka omukube mu kitooki ekinene abantu bangi mu nsi ensi etulema ensi etuuka neekusobera nga buli wotuuka balabe buli wotuuka balowooza bulala buli wotuuka kino okigezezza naye nga weetaaga kuwummuza bwongo na kuwummulamu nogaka ŋŋende ewa kampu mulemu obw'omusajja naye nga wallahi ekizibu ekiri ewaka eky'omukyala nga kyekizibu ekisinga ne gy'ova n'ebizibu by'osanze walonda bubi londa omulirwana ono nga tunalonda muzimbo nobeera ng'olina ebizibu bikususseeko wuliro oyagala nuke kiki ne nogamba omusajja olusonga ewaka bw'oti nga kizibu kinene nnyo okusinga n'ekizibu ky'olina kyo nkikubuulira olwaleero omuliro okuba oti ng'olaba omugugu oguli awo ekizibu kati sooka onoonye omulirwana gwo gwe kennyini ogunoonye ogenda okuba mulirwana gwo ogenda okuwa emirembe ng'embeera etabuse ng'embeera egaanye ng'osobola okugenda n'ofuna emirembe baddu ba Allah ne tukola abantu bangi mbalaba mu nsi muno balina zibbangalo balina zaakeedi ne wallahi babeera mu zaakeedi ezo ne bakaaba amaziga g'otamanyi na muwendo babeera mu zibbangalo ezo basula bakaba nga tewali abasirisa naye ng'abantu be beesembereza bwe buzibu balina olunaku olwaleero ebigambo bye nga mbifundikira olunaku olwayo baddu ba Allah mu bulamu buno obwensi temukyali bantu balumirirwa bantu n'abantu bo abantu gye balinga bo basanyuka busanyu singa ogudde buli woyimirira bwoti nobako ekintu kyotuukako ekirungi bewuunya nnyo ne bagalwaki mwana wa gundi ne oba osiiza ennyumba yo kalangi ne kimuluma omwaka mulamba ng'asula teyeebase naga lwaki abaana bo bebagenze bwe lwaki bebasomye nga kimuluma mu nsi muno n'owangaaliramu ebbanga lyonna nga teriyo omuntu akuzzaamu maanyi ng'abantu basanyuka busanyu singa ogudde buli woyimuka bwoti ate ne banakuwala
nogaye rabbi ngenda kukola ntya mu bulamu buno obwensi. N'ebigambo bye nkugamba ebbanga lyonna bino ebigambo bitwale nti bikulu nnyo. Waliwo akaseera obulamu bwe bukaluba mu nsi ya Mukama muno. Ne tahaddu nafsak beera nga gwe kennyini weefuula ala antakuna aqwa. Gwe kennyini gwe abawezzaamu amaanyi. Tekyali muntu agenda kuzza mumanyi. Wakati mu kugwa we wayalinga oyimuke. Wakati mu kuggwaamu amaanyi wezzemu amaanyi weebuulirire. Teri muntu agenda kugamba nti ekkubo ly'okutta ogenda kugwa mu kinnya. Balinda ogwemu basanyuke bakube engalo. Kati ogenda kuyigira mu bigo wogwa labula omwana omugamba wabi. Teri muntu akugamba nti omukyala gwe wasizza mbaki. Wallahi ojja kumala kukigwamu bagete twamugamba. Buli muntu akunafuya bbanga lyonna. Kati gwe alina okwezzaamu amaanyi mu bulamu buno obwensi nga teri mulala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أورضا رفع الراشدين أئمة المسلمين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بقي صبر البشرين بالجنة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل لكل صحابة سهلا يا رب العالمين. أقم الصلاة إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.